Yes, mbaniriza nkadde kano mwasibye mutya mwe nabagyekuumiddeko Pastor Mugerwa musajja watu ali mu katu oba kale si birungi ku side ye eno bagita Fad TV mwasibye mutya mwe nabagyekuumiddeko muli mutya sente ziri ku akaunti ye eya banka Stanbic ne Centenary police gamba nti ensimbi zisusse obungi era balasa okubanga bamulonyezaako be nangenda kwambi kutuusaako wano ku Fad TV mbatumiddeko abali Canada, Toronto, Saudi Arabia basinziza mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga bagita Fad TV America University of Chicago muli batabu nnyo okubanga mugifollow bagamba nti security grills city pastor demanding to know why he has a lot of money on a church bank account. Grills kitegeeza ndowooza kukola ki kukaka muntu ndowooza kwogera kituufu grills nkyogere ntya mu Luganda olutuufu ndowooza kuba kukola ki kuba kwetera muntu kama confessing kugamba okwogera ekituufu kuba kusoyasoya kajoji wa bibuuzo yo meaning y'ekigambo grills bagamba nti security grills city pastor demanding to know why he has a lot of money on church bank account. Pastor Tom Mugerwa polisi yakoze kiyamukutte era erimu kumusoya kajoji w'ebibuuzo kye bayita grills. Bano bagala kumanya ensimbi nga zisusse obungi. Bwetegeeza obungi poliisi egamba nti ensimbi Pastor Tom Mugerwa nti alina mpitirivu ku Stanbic bank account, Centenary bank account kw'ossa ne mobile money account. Bagamba nti mobile money nga olaba Airtel money ne MTN mobile money nti ensimbi zasukka obungi ne bakola account ndala eza mobile money. Bagamba nti ensimbi zalina ku bank account ndala ya Stanbic bank nti sente empitirivu nnyo okutwaliza wamu naye ate Pastor Tom Mugerwa alina confirming nga agamba police ti bannange sente zonna ziriko ebyo biweebwayo zose okuyita offer tree ebiweebwayo offer tree abantu zibakola ki zibawaayo nga ekiweebwayo ez'ensimbi nze bwe ngamba zinange nzinkanze kubanga siba nti Pastor Tom Mugerwa yalina ensimbi empitirivu yekka ku bank account bapasita bonna ensimbi balina sente nnyingi nnyo olw'ensonga nti abantu bangi bawaayo ebiweebwayo mu ngeri yanjawulo ate omuntu okuwaayo ekiweebwayo si musango kubanga ndaba tewaliwo musango wadde n'ogumu era nga mundange bebitambula akadde kano ebikwatagana ku church eya MCF gye bayita Mutundwe Christian Fellowship wali ewa Pastor Tom Mugerwa bamutaddeko bambega ndowooza bambega b'ekibuli ebadde bakola ki abadde bagenda maaso okubanga banoonyereza ku nsonga eno n'aba Stanbic bank bagamba nti ensimbi zabasuseeko ngeze ku banka account era bano be batemeza ku poliisi okubanga bakola ki okubanga basobola okubanga bakola ki babuuza Pastor Tom Mugerwa nti ensimbi lwaki zisusse obungi ku account ye poliisi erimu kumunoonyerezaako naye ng'ajjukira eyibanga offer tree kubanga ebiseera ebisinga offer tree simpi omuntu okugiwaayo si kibi era abantu bawaayo ebiweebwayo mateeka buli kyaki bawaayo ebiweebwayo ate nze sisuubira nti Pastor Tom Mugerwa yalina ensimbi ennyingi yekayika ku akawunti bwe tudda ku akawunti z'abapasita eza kyaki ejjukira eyo akawunti ya kyaki kibategeeza nti abantu bonna ensimbi bakuŋŋaanyiza okwo olw'ensonga nti account ya kyaki kubanga eri abantu abamu abakkiriza mu Pastor Tom Mugerwa naye nga tebasobola kukola ki tebasobola kubanga batuuka ku kyaki kati ensimbi nga baagala okuwaayo ekiweebwayo bakiteeka ku account olw'ensonga nti eri abali ebweru w'eggwanga nga ye ayagala okubaako kakola ki kawaayo naye nga tasobola kukola ki tasobola kuvaayo nga gyali wala n'okubanga oli ali waka ng'ali mu Uganda naye nga Pastor Tom Mugerwa akola ki amwagala era amusanyusa naye akola basooka kola ki abasobola kiweebwayo okukola ki okukiteeka ku mobile money
oba kuki oba ku account eya Stanbic Bank. Manye ebisinga omuntu account we bakategeze ya charging ina sente bwezi nyingi kibategeza nti n'abantu bakola ki bakukiriza mu nsimbi baba bazikuwa nga balabye okola bakola ki babisiima. Era Pastor Mugerwa nze ngamba abantu just bamusiima busimi olwebyo byakola ki olwebyo byabakolera. Ate sisuubira nti kale n'ensimbi empitirivu ku account bapasita bangi nnyo ensimbi baziine ziri ku account nende zakale yeye kyakoze ki ye kyasukkulumye mukondo za poliisi kwe kumunoonyerezaako erabe n'akabonero. Era kaba kalaga nti munnanga abantu bakola ki bamukiriza munenge ebitambula kadde kano ku social media kuva nnaku lwaggulu kubanga amawulire gano nagafunye lunaku lwaggulu byatandikidde okubanga bakola ki okubanga bajja accessinga account ye naddala ya Stanbic Bank bagamba nti ensimbi zisusse naye nze ndaba ye banga offer tree bino ebiweebwayo kubanga eri endiga ezisinga nga zo zikola ki ebirabo zibiisa ku account nga bo bawaayo ensimbi baziteeka direct ku account. Munange byebyo bagita fa additive jimbe ya bulungi subscribe ngonyige kade